Kenya teswaza nga Uganda bane mutu swaza Uganda ni airport yeswaza mutu swaza faba mukufe katwafumbirwe no bulaya balamu bafe balala muko tubaletera abantu bafe baspeninge nabo muntu ava ko airport omwami wanganyigira ko airport nga mula anyize nenga asirise kwanza omwami wangaye musirise yanyiga nga mula batabitegera agamba bino bichi aine bitwera mu gwanga nabuza what's this what mukamba why this is why I don't live here katoma yangamba I get you zina mugamba gasaka akubira Uganda ngatachitegera nebwe na muntu alokati achitegera nangamba I get you nchitege mune muntu swaza investor chi gwe tugenda okutuza mugundi ngane airport edi disorganized wetu kale tugende maso tuyise ku departure tuli ku departures yasinga okunyiza departures yenyiza semanyo ba arrivals enyiza nga departures ne departures enyiza eriko bakebere byekisiru kati tuyiseewo tutuse wano waliwo kati kambalage obusiru obuli Uganda omaze okuita mwono lenyali mu bukyu osindise case yo bateka ka desk kati waliwo check-in desk wali jireke wali ogenda ne ba check ne bataginga your bags leave the check-in before the check-in desk waliwo ka desk akalala akomwala akebera passport sizamwe akola bochi oyo ate wali ku check-in bagenda kola ki waliwo before you get the check-in waliwo abewadde akadesika bakusaba passport yo namugamba ate jukira bwomala wano odda wali ku check-in katona akola wochi ona akola wochi ntakebera passport ate oli agenda kebera ki era kumala budde bw'abantu omuntu eri abanize time asinde ziraine z'ekisiru atusaba no mumusimbiza ka line ka desk ate abatulaka ku desk abe fulati nobe abo basikali beggulu abo nomulaba nga ina ali bwat your passport naso nzina mubuziza ngokebera ki ate oli agenda kebera ki oli agenda okutaginga ngolino kwa passport aztekemu abetaga bo batolina gundi akebere visa yo sebo ono ne ayagala bikebera before yata give me some tea sebo gumulinkwata obusiru oba disguise unemployment oba chichi oyini atudawo ati ne yefulu omtawana ne yali na attitude nawo abali kwa ku desk nawo bali na attitude kati bo bamalabo then ogende ku desk eri eddako omuntu akola ku airport ali na attitude bali na attitude omuntu nuzira nga ne waba tayogedde nawe aizo kukubera so what look why what you about ndi mujao abantu bonna bakola ku airport bonna bali ati bali na attitude there is abantu be Uganda bali no busungu even without saying a word to you you feel the energies of omujanga takunyigide ofuluma ogenda muleka mugeyena bane baba banyivu sichitege omulabula binganyize banange bile bitu byembagamba it's not just me these things have happened to some of you just that is what tulano nembyogerako the abantu bakola ku airport bali no busungu bali no omulaba bonna okutandikira ko buli bonna ne kwasikali ne bwani bonna bali no busungu bonna bali na omulaba nga munyivu banjala I don't know someone tell me because I don't know abantu bali no busungu anyway ngabaku babambula jacket muzijako jako kino basically ngobijja mu goita mu security you're not done yet bomala goita mu security ngogenda kakutange ntogenda London there is special security for people going to London oja kusanga ya chume kilale kiscanninga wali ku gate manyo bagamba gate ntikati mutule wano muline nyonyi mukwano there is more security before the gate ku gate kwenyini waliwo muvubukawo oba omuwala waluka desk akalala akagenda okusaba passport yo wanjo like bali bonna ogenda okutuuka gyolaga nga bacteria golina bulingalo leta passport nomugamba you've already gone through security immigration otuuse ku gate wano wotuukira before waliwo omuntu kati kambala gate security ebitu byekisiro biri kwa gate tutuuse nti London gate number 4 twabadde ku Uganda Air gate number 4 is again the London awo wenyine ka gate waliwo ekyuma ne bagamba jamu bichimichi biteke wano bademba biscanning jukira bakuscanning eri bakuscanning bacha kuscanninga bacha kuscanninga no mwa passport na manajitamu najikudiza najiwono ne bagamba kati jamu buli kimu ensawo steke muno mukatasa obiteke bichi biyite mu kintu ekyo kiskana ne baddamu ne baziyisamu gwe ngo omuntu yita mu kiskana
oyingira gate wano wotula before you board the plane and you're not done yet. Bomalo bita mu notukali bakujjaka amasawa go. You remember they just undress you. Some of us travel dressed well. Mwana be ku airport ize nyambala. I dress properly. I dress for purpose, you know. Otade ko sawa yo ko de chiko cho chain on, you got your shoes on and they just jako sawa. Jakenga to like hey. Munyamu de chimala. Then bomalo bita mu. You're supposed to sit at the boarding gate. No, you're not done yet. So baleba kebede wano ku gate bakutubakwisiza mu scanner then waliwo akakaza akalaka yimiriddawo kagenda kuddamu kakebere leta passport yo odamu ngojimuwa boarding pass nga ayuzako bwayuzizako nga akudiza ebirala. At that point you're fed up. You're like, God, get me out of this fucking country. I'm ready. Anyway, nga bakwisamu ebyo. You're not done yet. You're not done yet. So ka boarding gate kayawo kalinga ka reception kedwalire eyo mukyalo kalika bubi. Then you're not done yet. Bakujeko azeko you start. Before you start getting en route to the plane, there's somebody at the awo ku boarding gate ogenda kuita mu security tanezi tano nazibaze. I went through at the boarding gate. I went through 5 checks. Ono yasose, ono waskana, ono yazeko, katono waliwo n'omulala awo. Wano ng'ogenda kutandika kitami kitano ekyo ng'ogenda kunyonyi.